Wakati mkanda wantu oba kama wange nasirana n'ensiranire ne South Africa mbeera ku YouTube ngezezaako okufuna obuyambi ne kalipiro nyine namba yanjirina wembeera bagamba balina ebintu bye bankola bingi kale nze maze emyaka 3 South Africa naye nga sina ssente nvuga piki ya Uber naye sifuna ssente zaagaana mbeera mu mabanja bammanja ssente ngezezaako kwagala okwetta naye nga mpulira kyenkola si kituufu. Ni South Africa nziyinza okugamba maze emyaka 3 naye siina kakabe kajiiko waka siina kyenina era yawuleza bakadde bange ssente siina ndi ku zero saawa zino ne waaba omuntu ng'ampa ssente za kudda Uganda ngenda nga bwe najja nga galwembi bankola ngezezaako ebintu bingi byengezezzaako okwagala oyingira Illuminati nga banziba olw'embeera gye ndimu nga sikikola mbu kyenandiyagadde nze gw'olaba wano nkeera ku makya kaleeti naye nga ssente z'okola okolerera amabanja ssente nnyingi ze bakubanja tolina w'ogenda zijja y'embeera gye ndimu ndi South Africa mbeera ku YouTube ngezaako noonya obuyambi naye nalemwa gw'ofuna kale n'akusaba ssente oluusi toziina embeera gye ndimu muganda wange towezaako essaawa kale tweyongereyo omwami ono kwali ali online mbadde nsaba mukubireko tutandike nga we byajja okugenda e South Africa yatambula atya n'okwagala okuyingira Illuminati. Ebyo media kwe tuli nate tukomyewo mwebale kusubscribinga kulikinga kusharinga content waffe mwebale ddala nate olwaleero nina muganda wange oba muyite muganda wange ali South Africa eyo alina embeera gy'ayitamu si nnungi. Abantu abamu tugenda ku mawanga eyo nga tugenze kukola naye abantu abasinga tufuna ebizibu bingi nga tuli ku mawanga. Omuvubuka ono ayagala kuyingira Illuminati naye advice gye namuwadde aleme giyingiramu kubanga waliwo emboozi gye nakola ey'omwami omu abasinga mumanyi gye nakola kati omuvubuka ono kwe yavudde naye n'afuuka inspired n'angamba muganda wange olina ennamba y'omuvubuka oyo mumpa nyingiza Illuminati ne mu advice nga ne mugamba manyi tetuyingira Illuminati naye tusobola okukola. Omuvubuka ono nga sinagenda wala ayina audio gye yansindikidde egenda bweti. Wakati mukanda wantu oba kama wange nasirana n'ensiranire ne South Africa mbeera ku YouTube ngezezaako okufuna obuyambi ne kalipiro nyine namba yanjirina wembeera bagamba balina ebintu bye bankola bingi kale nze maze emyaka 3 South Africa naye nga sina ssente nvuga piki ya Uber naye sifuna ssente zaagaana mbeera mu mabanja bammanja ssente ngezezaako kwagala okwetta naye nga mpulira kyenkola si kituufu. Ni South Africa nziyinza okugamba maze emyaka 3 naye siina kakabe kajiiko waka siina kyenina era yawuleza bakadde bange ssente siina ndi ku zero saawa zino ne waaba omuntu ng'ampa ssente za kudda Uganda ngenda nga bwe najja nga galwembi bankola ngezezaako ebintu bingi byengezezzaako okwagala oyingira Illuminati nga banziba olw'embeera gye ndimu nga sikikola mbu kyenandiyagadde nze gw'olaba wano nkeera ku makya kaleeti naye nga ssente z'okola okolerera amabanja ssente nnyingi ze bakubanja tolina w'ogenda zijja y'embeera gye ndimu ndi South Africa mbeera ku YouTube ngezaako noonya obuyambi naye nalemwa gw'ofuna kale n'akusaba ssente oluusi toziina embeera gye ndimu muganda wange towezaako essaawa kale tweyongereyo omwami ono kwali ali online mbadde nsaba mukubireko tutandike nga we byajja okugenda e South Africa yatambula atya n'okwagala okuyingira Illuminati. Muganda wange gyebaleko muganda wange
esimu nawe gyebazwa. Emboozi yo ngiwulirizaamu nga njagala tumanye wajja otya okutuukamu eyo embeera, watuuka otya South Africa, tudizeko emabega. Kati njogera okuva we byatandika ekyandeetera n'okujja South Africa oba ya bwetwagala tutandikire. Kati erinnya ngenda kwogerako limu For security purpose. olw'ebyokwerinda. Nja kumpita Victor, mukulu Victor. Kati nali nina tifu gye nali nkolako eya soda. Nayiduze mulago eyo, mulago ku katale. Otandika nga w'obimanyi eby'okweyija, otandika okweyija 2014. Uganda nga bweri. Waka. Anfunye akalimu ako nga tusomera soda ku bugaali nga wotera olaba abaana sima oba otera okubalaba bateekako bufuleeti 5 n'obusindika. Bano bawutwala mabaala. Kiri wonna oba oli akutuba mpaka tetwakisinga saavingira mu ddwaliro awo munda awo mwalimu obukiyosiki bano ab'obuduukaduuka abali mu ddwaliro ery'emulago. Pulira. Ne tugenda mu maaso mpola mpola awo naye abaana kale basooka kunkijjanya be nasangawo olw'okuba kale embeera zange naye musajja musirise simanyi nyogera ku bya guruupu nga omanyi abantu b'osanzeeyo batandika okukuconyaaconya nga bo balaga ndi muganzi eri omugagga. Pulira. Naye ng'omugagga oyo mu bufunze nali muyitamuko naye bya Luganda si bya ddala. Sisita wange muyita sisita naye bya Luganda ganda weebityo. Kati nga yanfunira omulimu wa bbaawe yali omugagga. Pulira. Kati bbaawe yalina mutowe. Woba wali oyita ku mulago we bakolera amakeesi ng'ogenda yingira mulago omukadde waliwo ne bakoleranga amakeesi wabeerawo kikonteyina kya Coca-Cola. Sikimanyi naye mpulira tugende mu maaso. Kati mutowe yamusomesa we yamala omusomesa ono omugagga gwempitamuko mutowe n'amuwa ekyo kikonteyina kwega babeere nga balina bulanki 2 nga tetukolera eri waggulu eri mu katale gye bayita mulago mu katale. Pulira. Naye obuzibu butandikira wano. Mutowe yali tayagala nnyo bantu basayidi ya mukyala wa mukulu we. Kati yali abatunyigiriza nnyo nga ye yayagala oleeta abakozi era yatandika okutusojjasojja mpola mpola naye nalemerako nankola byonna bye yankola nennemerako. Kati ng'omanyi munnange ensi abantu abamu ekintu kino tebakimanyi nti ebiseera ebisinga wogatta bizinesi ne muganda we era ebisinga enjawukana etera ovaawo n'obulamu ne babufiirwa. Ozi batugambye teyali muganda omumaama. Kati nga wonoogamba ndowooza maama wange anzaala yalina omwana gwe yazaala ebbali naye oyo omusajja gwe yazaalamu yalina omwana omulala gwe yazaala. Kati awo nekijjira awo oyo omuwala gwempita sisita nekijjira awo naye nga tetugatta maama tetugatta taata. Tegeera. Ebyobulombolomo bya Buganda nga wobimanyi nti abanga sisitawo. Tegeera. Kati munnange omukulu ono eyandibadde bba wa sisita yaleetanga abantu naye nga mutowe tabaagala. Naye ng'ate obuzibu bwe buli omugagga yeesiga nnyo mutowe kuba omugagga teyasoma nnyo. Kati ate ng'ebimu mutowe yabikola. Wempita mutowe nno musajja mukulu myaka ali 4. Aba muto. Kati n'atusojjasojja abaana abasinga kale baavaawo nze nengumanga wawaayiriza wamugamba ono yaŋŋambye ayagala kugenda omulimu agukooye naye ng'ekyamazima sinnakyogerako. Era namugamba nga munene nedda ono akola ekisoboka osobole ovaawo yaleeta ababe baayagala kubanga ekisooka ffe twali tukulidde mu kibuga. Kati obanga atwekengera tuyinza oba abagezigezi ne tuwamba bizinesi eya mukulu we. Pulira.
era abasinga abagira ku sayidi yoyo sisita bagenda nze nensigalawo kati nasigala nga nsojja nennemerako kati nga obimanyi muna ebintu bino omusajja alika alina oba gye yagenda simanyi naye mu kulowooza kwange alina okuba nga alina kye yakola mukulu we mufunza kuba yatuka ekiseera nga muko ono mukulu we ng'oli kyayogera ono tawakana ompulira ng'alinga gwatadde ku limooti naye olw'okuba kale nga w'obimanyi ebyensi eno tubaako n'abakuumi baffe bye twandiise oba empewo ebigezaako tukuumakuuma yes ati nze lumu yaŋŋamba ekigambo nali ndina ku byange ate naŋŋamba gundi okimanyi abantu abamu bazibu okuloga ngamba nisoogera naye ng'ani agamba ati nze omugezigezi ono mutowe neneebuuza asinzidde ku ki nenkireka awo kati yakola ebintu bye byonna paka we yafunza mukulu we bizinensi esisi we yali egoba abantu awo we baali bagirire konteine we yali okubeera namugamba omanyi nze engeri gyengulaagula amatakataka mbeera mu byakulima jangu weegatte eno ebintu bireete obigatte wano nze nkuleke wano nze njanga kujja buzikulambula kumbe kyatamanya mutowo agenda kuwambira ddala ekintu pulira era yakola ebijogolijogoli bye okakana omusajja yalinga ajja buli wiiki ng'amala wiiki 3 wuuyo amala mwezi nga bizinensi alinga gwe yagikwasiza ddala bambi ndowooza ng'ali ku limooti bamuzunza naye kati era ono yasigala akola ekintu ekyokunnemesaawo awo nga ekirubirwa kyalabika ayagala bizinensi agiddize ddala nga yategerera buli kimu controller era mu kuyisayisa mu bufunze yanjiya kyesaategeera kuba nali nduddewo naŋŋamba ngenda kuubwa maneja nze nensanyuka nnyo eyali afuna emitwalo 328 naŋŋamba tugenda kuwa emitwalo 5 nasanyuka nnyo nga obimanyi ebyekivubuka asinziira ku kyokkuweza ssente anti kati sitowa eri nnene okusinziira emirimu gy'ogenda okukola buli lunaku olina obubalansinga ebitabo nze nasoma nenkoma mu siniya 5 asoma mu sekendi taamu wenakoma naye ate siniya 5 nze yagyeweerera sigamba abazadde tebaliiwo weebali nawo olw'okuba embeera gye twakuliramu yabwavu byali byakwetetenkanya akati naŋŋamba obwa maneja nasanyuka nnyo kyesaamanya bizibu bye ŋŋenda okufunamu omwezi ogwasooka nakolayo loosindooza yali ya mitwalo nga 8 neŋŋamba obwo butono nnyo ne bampa emitwalo gyange 42 mu bizinensi ya mungu ogamba mu butono nnyo kyeŋŋamba muloosi gye nakola nti alina okukusalako nga zogamba ezo ze bansalako ntono neŋŋamba waayi kasita zino nnyingi yansalako 8 nampa 42 wanali 5 nembigumira ebintu ne bigenda nga byonooneka loosi ne zigenda nga zirinnya natuuka n'okukola ziroosi nga mutuufu simanyi na we zijjira nenkigumira natuuka nga ne loosi okola ey'akakadde sikakwatanga nako nga kange ku mitwalo 5 gy'ofuna yesebo ati ne mugamba njazisasula baatuuka okumpa emitwalo 10 ng'ana ge basalako paka wendimalayo akakadde kyokka oba tonnamalayo kakadde ako n'okola loosi endala ng'okola loosi kika kyeze zikuleetera okukusasuzanga nga wookyebuuza bangi bakyebuuza kakati omulimu guno ogwa soda wabawo abaana abasomba kubanga ze baali bakinjijeeko ekyo nga nze mpandiika abafulumya ne baleeta ssente kweganga ndi nga nze nzirukanya buli kimu nga bakasoma abamu bategeera ne yeewola n'aleeta enkya oba n'aleeta okwosa enkya kati nga omanyi bizinensi okukuuma bakasitoma abo nkulowooza kwange simanyi oba kituufu ndowooza waliwo benneerabira naye ate niweba nina benneerabira yali tetuuka ku loosi gye ŋŋenda kugamba pulira kati
ekintu ne kisukka omugagga n'agamba naye wakitwalaamu ffenna ku sitoowa eno bulijjo nti balaba omu onnange bagenda obala tugenda obala sitoowa nga mubulamu obukadde 7 ku mitwalo atalofuna yes yensonga lwaki ndi wano South Africa okuva e Uganda akati ne binsobera n'agamba zino sente olizisasula nyogo nalinamu okwekkirizizaamu bambi namugamba munnange wemba sifuna sente ndi eyingenye ndisasula ennyumba ntemaako kuba omulimu ngwagala ekyo kibeerawo 2021 mu Novemba covid mu 2021 Novemba loza covid twali tumuvuddemu kati ne binsobera nga ndi mukakkamu nga namanya nakiyingidde naye simanyi nga nze n'oba okutta ebintu byenina mu nju ku bbanga lye nakolera kuba nze nali mpezezaawo emyaka 7 naye nali simanyi mbu gyali giweze nkitegeera ku olwo kweganga balinga gwe baali bakwatidde awo okubakolera nkitegeera walisewo bbanga mbu emyaka 7 giweze nga ndi wano naye ng'ekyobugagga kye nnina byebintu by'omu nju ate nga nabyo oba obitunze ekinene ennyo ng'olitakusedde akuwamu obukadde 2 nga byokka bye nnina mu bulamu mu myaka 7 kati omusajja n'angamba olabika wagula ettaka olabika akola ki bakola okunoonyereza bantutte ku polisi ewandegeya tuzeeyo ennaku 2 kitundu abasirikale bankunyiza naye bagamba kubagenda luzira ku myaka 7 gye mukoledde nga ye akakasa sente ze nze yazitwala kangenda eruzira nsaavinga ekibonerezo kyange waali baasanyusa nakeke musanyusa kati omusajja nagamba bamusibe kitange yajja era yannambulanga ezo ennaku 2 we nabeerera ewandegeya nze nakulira mu famire ennaku wenjogera ennaku ntegeeza famire ennaku kitegeera okusinza ku bimu byendiyogera maaso awo kakati taata naneeyimirira abapoliisi ne bamugamba kati tugenda muwa bondi ya mitwalo 3 nze wenkugambira bino bagenda tugamba ekyo nga ne muzeeyi wange n'emitwalo 10 tagirina sajja wattu yajewola bwewozi ewa sisita we yali alunda enkoko namugamba munnaye muto wange kuba taata ye mukulu mu balenzi mu kika kyaffe ne baziwaayo ne banta ne batugamba buli lunaku mujjanga kudda munaku za mwezi bwezi tatwalanga obuvunaanyizibwa okudda naye oyo eyaloopa teyajja yatuuka ekiseera n'atajja olwo nina we neerabidde bino bigenda ovaawo n'okundeetera abasirikale okunzijja ku dipo nga mukulu we takimanyi ekyannyamba olwo olunaku mukulu we yali azze nga waatera okujja n'ajja akyaleko akebera emaali bwe bitambula omuto yagenda oleeta abasirikale nga mukulu we talina kyamanyi wabula yalaba bantwala ku ppiki ati abaana babiŋŋamba olwo nvuddeyo bano benkola nabo baŋŋamba mukowe yabuuza muto we ogundi bamututte wa mukoli yabuuza ssente biki kabagende bamusibe mukoli n'amugamba mukulu we nga yamugamba n'amugamba omwana oyo abadde akola bulungi niwezira miliyoni yesi 7 twandibadde tutuula naye oba ne famire ye ne tunoonya engeri waalisasula ssente oba ne tuyiyegeza eddala n'otaswaza nze mu bazadde b'omwana omwana gwe bampa 214 okujja okukola 221 nga nze akulidde abamusibye kibaki oba oswaza nze ate ne sisita we tajja kyagala olwo nagamba nedda babaaluti olwokuba yali atulinako ki okutuwalana nga tatwagala yagamba bamusibe kati okuba ono baba ono bamulunga dda yatuuka n'apowa kati onnonyera embeera eyo omusajja takyajja ku polisi abasika ne bagamba yaloopa nga takyajja ne batugamba mumanyi guno omusango tuguggaddewo nibaguggala neŋŋenda olwo nno mbeera kyebando we nali mpangisa kati ndaba embeera enyize sirina kye ŋŋenda kukola nzigyakyo okutuuka wano nalina mukwano gwange twakola naye ekkalo yali yajjadde South Africa yajja 2016 naye nga yajja ŋŋamba mwana yiyo gye namugaa sirina ssente
olwo nali nakola ka pasipoti kange nga nkataddewo tomanya munaye kikisa kiyinza okujja nekusomera ddi nambuuza olina pasipoti koze nina naye anoonya sente kati nga nze manyi omusajja yagenda okunteekamu siinaade n'ekikumi nagamba yiiya wano mu wiiki ofuna akakadde kamu otuwulira ng'oli Uganda yessebo era abaana bangi bonna babatomeza mu ngeri eyo bamanyi South Africa waliyo sente munnange nga mpapa nanoonya agula ebintu by'omu nju yange ebintu ebyali mu bukadde bubiri n'ezigwamu bampaamu akakadde kamu emitwalo 10 embitunda ku sipiidi enkya Krisimansi nno tuli mu Desemba kati nvuddeyo mbitunze ngenda waka mu kyalo ensangi bazadde bange gye babeera ngende mbasomeremu mbagabe bannange kati wakyali gezi bakuwene ku mikisa webale nkole ki ngende ebweru ngiye mbasitule nze sijja kulimba muganda wange nina emyaka 31 naye mpaka kati bazadde abasuza aka kati bazadde bange we basula si waabwe babasuza busuza babasuza batya wa Luganda oba kati abasenga waffe bazimba ennyumba nebbaawe naye ennyumba tebannagiyingira balina ewalala gye bayina kati babagambe n'engeri gyetaliimu babeeramu mubeero nga namwe mumaliriza naye nga baali baagula ettaka lyabwe nga bazimako ennyumba tennaggwa era bye bintu ebimu ebyasinga okundeeta wano okentereza abakadde bave mu kusuzibwa pulira tato wange ateekwa okuba guno omwaka awezeza emyaka 7 kika myaka egyo nga talina nnyumba ye kibi nnyo ate nga nze nsembayo famire tuli abaana 9 naye ebintu bino biri bya mirundi ebiri balina bye baatukolanga ekikamu ennyini mulimu abaakola ebintu mu nnyumba yaffe mwenva egamba abaana ba taata wange n'abazzukulu balina bye baalaamiriza tebalibeerako mirembe ebyani abigamba waaki baakikola muganda wange tutambula ate naye kennyini muzeeyi akimanyi abimanyi pulira naye obuzibu buli abimanyi kuba taata owange yali atulwako empewo z'ekika nga bw'obimanyi ebintu by'ensi eno eddiini ejja alokoka empewo azisuula zakugamba bino abantu abamu bayinza obiwulira ne bagamba bya sitaani byaki nze nali mbaddeko omulokole okumala emyaka 10 naye mu biseera empewo ezazitulira ku taata okulimba kubi ffe tetwalina bizibu muzeeyi yali afuna sente ze kuba akola bwa pulamba nze nga newembeera ku ssomero effujjo ly'abaana nakuba nabbabandi mu mugongo newemba sikulabye ekizibu kino okutuukako olunaku lwokwo kubanga empewo zajjanga buli ssaawa 6 ez'ekiro ffe ezaffe zaali tezakuba ngoma zo zaalinyira w'omutwe gwe we zaagalidde ate nga nkambwe naye nkimanyi bino tebisanyusa bangi naye nze sigenda kwekweka kuba kyendi nalabako bizaakola naye oluvannyuma muzeeyi okulokoka bagenze mu kyalo bayokyeza bye baayokya okubonaabona ng'ovudde kuli ku bye baakola ab'ekika nga kubanga bino abantu tebabyawula waliwo empewo z'ekika newawo ne kibayita eddogo ati eddogo we balikolera mu mpewo z'ekika empewo z'ekika ziba tezikyaliwo eddogo lyeriwambawo okuggyako nga mutegedde nti baateeka eddogo mu mpewo ne mulwana eddogo ne mulijjawo empewo ziba zikola emirimu zaagyo ate bannaffe abandi bikoze basenga abatata abato bonna baalokoka omulabi teyandigambe ng'ovumaganya ddiini ya kirokole kati kaakati olaba mu nsi muno bayibuli yennyini yekugamba amazima gali kufuula ow'eddembe nze mu bulokole tolina kyonnimba mbimanyi lwakuba ensi yaffe amazima ge bafuula obulimba kubanga nze bingi byendabye mu bulokole buli omu era waddembe okubeera gy'ali
Sigaana muntu kuba waali buli omu oli waddemu okukkiriza mu kyokkirizamu bwe kiba kikuwa emirembe. Nze gw'olaba nali ngenda kubeera na pasita naye olw'ebiteebereka nze bye nalabako ŋŋanza omuntu nze bangi bazze baŋŋamba siiba saba omanyi olusozi lwe bayita Prayer Mountain Esseguku. Nduwulira naye sirumanyi. Kati nakulirayoko waliyo jjajja wange ng'olwo olusozi kwe tusabira siina ewantu we basabira wonna ze mbadde mbeerawo. Bwe kiba nga singa twali bagamba abasinga osaba be bafuna ndowooza nandibadde omu ku abo abasinga. Tolina kyofunyeemu? Nedda. Nze nasaba nga zuuka na ssaawa 8 n'ensaba n'entoba nga gwe bayiridde amazzi bo kye bayita mbu omwoyo ng'akulinnye. Naye sijja yingira ddiini zaabwe ezo. Ebizibu byendimu byange nganze omuntu. Otunze ebintu ofunye akasente akagenda e South Africa. Ate kamala abasajja baŋŋambye nnoonya obukadde 4 olwo naakafunako kamu 10. Okiwulira? Tegeeza mbuzaayo 29. Olya ow'okusula toyinaawo. Naye bujja wa olungeze mbakadde mu kyalo awo wenkugamba we baliiki mbaliiramu nawe omanyi munnange ekyamazima nali nfa nnyo ku bakadde bange ne we nali nga nkolera awo nga mbaweerezaayo ku kasente ng'era omwana n'emmere we yagwawo. Nze nkugaye tuli 9 naye teri n'essaawa eno wenjogera oli nomugamba yeetano tajirina. Baatufunza ffenna buli avaayo gwe basa ababikola gye bali eyo mu kyalo. Naye eddogo lyonna lye bakozesa ly'amaanyi. Kituufu. Nze era kyova olaba nze nali mbaddeko obulokole. Omuntu agamba bino bye bagamba teri ddogo Isirayiri linaaweebwa mukisa nga babyogera nga terina kulumba erya siriyasi. Obulogologo bw'osabira ne bugenda. Kati nze muganda nkankubuulire mugambe nina emyaka 31 muzeeyi wange alina emyaka 7 naye ekintu kye baakola nali sinnazaalibwa. Teberezaamu nali sinnazaalibwa nze rasitibooni. Kati fe abaana byonna tugenda ozaalibwa kiri kye baakola kibaalaamulirako bakikolera mu taata owaffe abaana n'abazzukulu. Kitegeeza okuvaako kizibu okuggyako ng'otegedde mbu waliwo ekiriwo naye obeera mbu n'osaba ne w'olisaba. Nze bazadde bawe wenjogerera bakadde ba kkanisa balamba naye nze nkugamba ebbanga lye basabidde tewali kyali kikyuse. Tewali. Tomanya Katonda alibakyusa. Ate nga tutambudde mu bapasita ab'amaanyi tubatambuddemu naye we nategera ekintu kye baakola baatwala obudde baateekamu sayansi mungi. Bw'ova okuba nga ssaawa zino n'abazzukulu tewali ali bulungi. Muganda wange omu abandoza waakuna yagulako n'emmotoka teyawangala naye myezi 2 n'agitunda. Ettaka lyali aguze n'alitunda. Waliwo omwana wa ssenga biwanvu bikaabya tugumidde lwakuba tulina amaanyi muffe ne tukkiririza muffe ne tugamba waayi tomanya luliba olwo naye ng'era bakugamba olina okwerwanako nga ggwe omuntu kubanga nze ebintu abantu mu nsi kye batamanyi si buli kimu mbu kivaawo na ssaala. Abantu kye bakimanyi ekyo. Waliwo kye bayita ekivaawo n'essaala ne waliwo ne kye bayita okuwongerera. Bwe tudda mu byeddiini okuwongerera ekiro n'ogamba bannange tusonde ekiweebwayo tuzimbe ennyumba ya Mukama awo obanga awongerera owaddeyo n'okwagala okukolera Katonda oba ekimu eky'ekkumi Mukama akukolere owaayo naye ng'olina ky'osuubira. Kati singa we byali awo nti buli kimu kivaawo n'essaala wandibadde otuulaawo n'osaba essowaani y'emmere nejja nga toguze n'osaba kyayi jangu kyayi najja. Kati abantu kye batamanyi ekyo. Nze nja kugamba nsomyeko okunoonyereza ebintu ebimu mu nsi muno obwongo bwange obutono ne nzuula nti abantu bali mu buzibe era babawuddiisa nnyo. Sigaana kusaba kulimu amaanyi naye kulira we kukoma.
era we nkugambidde awo nze kali mu mbeere n'abantu bangi bafa batubambye okuvaayo tebalina we boogerera abantu abakoze ebintu nga basiraamu balokole naye nga basabi naye nga tewali kivaawo. Ofunye otya sente zigende South Africa njagala awo ezigende South Africa nsomeramu abakadde mbagamba munnange omukwano gwange ngambye wiiki ofuna kakadde naye mbulako sente kandi abakadde ne bakkiriza kuba baali bamumanyi oyo omuvubuka ng'akuba ne vidiyo ne twogera nga bamulaba bawomayo omuntu ng'alaga amazima